naye nga tuvuddeyo wiiki ewedde wavayo n'otabukira mukwano gwo amanyiddwa nga Nabbanja ku nsonga z'akasente. wiiki eno yavuddeyo n'akola ka video ng'ali mu kukola exercise akuba emigere akuba ebikonde ng'agamba yetegekedde bakaye ababagamba mwagala ssente ate nga temulina kye mukoledde. Era ebyo kati nze tekinnewunsa Nabbanja kukuba tteke. Yegwe kakati kyengubadde nkuba. Kati Nabbanja kyenkugambye be bakulidde busunju ebiki Nabbanja otya nga omukazi nga Nabbanja we prime minister wange gwe njagala nnyo kubanga wekyusiza walidde nedda nti nkugamba okumwa nga kijje kitya ntambuza ebigende ngenda ku office ze nenzimukanyugira nawe ezo sente baba bakweyambuliddeko kati nga ffe naye Nabbanja Gideon cross that gate Nabbanja nga bw'omulaba kati kankubulire Nabbanja mulaga nga akuba pressure up akola ki nga takwata ku babbi ebyo kati kankubulire Nabbanja omukazi nga bw'omulaba si yayambala ebitete ebiringa essubuka byo bya round about nga pipa akole ku gundi otabiraba zera mbalaba n'ebitete byabwe bambala bya bya pipa tu omukyala yalimako yatundako ffene yatunda kabalagala actually Nabbanja emirimu gyonna gy'omanyi kuba buloka kusiba nviiri kutundula nsekere kukola byonna actually gwe mmanyi gwatakozeeko ndooza kwetunda kati oyo omukazi abanga musajja oyo muyimirizaako nabana ba Eastern n'omusobola tasobola naye yafuna baani amuyigiriza ebikonde trainer yafuna trainer nti kati engeri kati gyalina ssente yafuna trainer amuyigiriza ku gundi okukola ebikonde naye ebyo byonna ne wanaabikola bannayuganda tebaagala akuba bikonde na pressure jukira twalaba dde eza president era yazikiza eza president yali Bobby yo kimanyi ekyo naawe Nabbanja ali low level ku Bobby naawe obadde ki naakola ki asobola okugamba bagala etoyi ya Kasise ne bazigala asobola prime minister omanyi Bobby twali awo manyi nagamba abantu ne bampaka ne bagamba waliwo ekiseera webabuulizanga empapula za Bobby naye temubuuza empapula za Bobby zakusomako ajja zijjayo amala atusabe ezaffe nga tetuzirina yamala n'azijjayo Makerere si we yajjira ku makya bwe yamala ozijjayo Makerere nejja wakoma otegeera kakati lumu tukuba pressure muzeeyi amaze kuba pressure Bobby omanyi kye yakola ye teyakwata bino nti bamurecordings yagenda ku live nakuba yakola training 2 hours non-stop nadde wantu nakola omukono gumu nembaga nabagambye ntya mujja kwekanikira mulete ebitu so ka video ka Nabbanja kalina kikagamba ali ku bibye Nabbanja akole ki ebyo byakola ne wanayabuza wuli ani ono yagamba Lord we tukoboko Anita nti yali bwati nga yabuza am the Lord we tukoboko nga weepenati bamukuba engumi akalumye Nabbanja abantu bamwagaza ebyo Nabbanja abantu bamwagaza aki nze kuba nakuba emmanyi n'abeewandisa tekuli n'ogu yafunye oli serious tekuli nkugambye tekuli era we twavayo n'enjogera ennyo badde ali mbwayisa wali oba bapapa ne bafunayo abaana nga bana baalibo bana ne bafuna emitwalo ate abiri ati oli ne mugamba mudduka ne muggyako ssente ezo kakati omu yali awo nga azingiddeko yali ali awo 10 ne ligenda ulira negenda kukozesa neziddayo bamala otwala 10 agenda okudduka okutuuka ku mobile money nga ne lino ligenza zayitawa ngenda kizuula nga waliwo abamu abalabanga message nti zizze tekuli obubbi bwana buli Kiwanda nga bamukuba akalulu oyo Kiwanda namugamba ebisira ne bigenda okugoberera kasita wajja mu Mama Awards n'otubba namulangira ngo omusajja wekasambye simanyi oye yafa gwabadde badda mu namusanga wali ne Haji Moses Kigongo muzeyi wange Charles Bakabulinde bali ku popo pao nemuga Kiwanda nyine ensonga weyita mulokole
watusanga tewamanya mama wazi gye twazijja nabazisasula naye bwe wajja kale teyatugamba nti atugobye Green come back teyatugamba nti atugobye wabula kyeyakola yaleeta babbi ate yaddamu tuyita mu meeting jjukira si Kiwanda teyamanya na mama wazi gye zaava minisita wa tourism wa Ephraim Kamuntu gwe twali tutula naye nga ndi organizing committee ya mama wazi kakati laba president wamukyusa n'amutwala mu constitutional affairs automatically Kiwanda yaliwo n'atakinga over bwe yatakinga over n'aleeta ababbi ne mugamba Kiwanda tola nti no wefuula mulokole n'eddogolyo nkukolimidde kyokka bikolimo by'enkoko bitakamunya byagisedda go with this boy Green go kakati nga lwaki byagise ati gwe tolaba okumanya sirabanga kalulu kaali kabaddewo ke nasoose okulaba nga President Museveni abantu bamupa obwami bwa Kiwanda tonnabagategeera omanye ekyabaddewo President bava eri ne seeke bwe bavudde eri ne seeke balonze Kiwanda President najja n'atulwawo ng'ebwali ku kadaaga n'atubula ati ebisiraani nga binajja kakati ne basooka basirikira bati la President Museveni yavuddewo okukwata essimu oba yaawa yagenza okugenda ali mu ssimu okuva ku ssimu ng'ayogera mu ne President munne ng'abasajja baga tusule mangu akalulu Kakoze yo mulaba James Kakoze yalidde Kiwanda kigamba nti bamwagala nnyo kati lwaki bakubye Kiwanda ensonga emu BMP b'NRM naye bagenda bazuukuka nti balagirwa bagenda bakoppa ffe nze mpagira President Museveni naye tondagira bya kisiru because okuwagira President Museveni is not a definition of being stupid gwetulaba bano basimigo bammwe mubatunzamu kamera buli kimu nawolereza B nawolereza ndawea nawolereza ki namugamba isima ku magezi g'olina ne credibility oyagala kufaanana n'abano bapittu buli kimu omanyi President Museveni omanyi onatera kwayita abana presidential advisor abatalina appointment letter omanyi ye by the way soko olinde kya Kiwanda anti labayo bagenda ne bafulumya President Museveni bonna ba presidential advisor babafulumya mu mawulire omukalukalu tajja buseera najja mu kamera zammwe n'agamba nedda omanyi kati ffe tuli ba presidential advisor ab'enjawulo kale ffe batondera mu State House kale tetuli ku mannya ago mbu bano bapya ate ng'oli alonda amaze okulaga baabana abange teniwaye weddeko amadde ekisanja ekipya teyetabanga nayo so what next for Kiwanda mukwano go Kiwanda olaba baafuna oyo Lawrence oyo nobafala olaba naye akimanyi abo bakyalibe abo abenale mu bloga baafuna kaadi za kololo ne bajja ku oli nagenda ku social media ye nateekayo ne kaadi ya parking babamu appointment letter mama bantambudde nga nazo bwe bati nga ziringa mannyo batambula nga bino ebipapula ebinakutambuza yaddira parking just parking n'agiteeka ku social media batise koloma ife tugenda okulayiza omukulembeze nengalengera banayigo bitasuba kibi kakati ongambe babe na appointment letter otegedde gwe kyengamba kati Kiwanda ekintu kimu bibiri bisatu ebyamukubiriza ekisooka BMP b'NRM bakizudde nti wisdom abagira President Museveni nga si bidoli oba bidomola bafunye ground mu bantu ate nga kyekituufu kyokwagira Museveni sikuddawo ate nosiriwala kankubulira ekintu kimu muganda wange nze tukuze tuwa respect BMP nze era newuunya bano b'emember of parliament ako kyekyo nowanda tetubamanyi manyi Muhammad Nsereko Msegona nali manyi Bobby kati abo bwe bati tugenda tubalondamu otegera kyengamba kakati ab'NRM wumbuuza ab'NRM ab'NRM manyi muzeeyi wange Charles Bakabulinde simanyi otafiire kasoro yo kyamu tuyitubampa ebinyu oba tekiraba ogomanyi akalwenge gye katambula kase yeepankira ku ekereziya kiba kiwedde so what next for kisooka ffe lina katono nnyo BMP baatuulanga ne balonda abakulembeze baabwe either parliamentary commission oba ki right now lwaki parliament efudde mbwa nti babalagira kuva mu NRM caucus can you imagine walonda MP edda balonda bawapa Kabulo ba Francis Ayume baani nga batuula bati tebibamu opposition balonda busobozi kati mbu NRM caucus batuulere oba mu mpuuta ne bali empuuta yabwe mbu ne mulonda ono nano kyovola bayefa anti bakuleetera abafu bakuleetera bidomola so Kiwanda kye kimu kati
abempi b'NRM bagenda bakizuula nti it's a wrong approach. NRM ko kasimbu kwega kuba kati ojja ssanga Nankabirwa ng'atuddeyo nga tayagala Kadaga agaimulaanaaniya ni kati oli bukyaba mulonda ali eri ne covid zoba yalwala biki. ngenda kubuuza nti owaye mukwano go Jacob Oulanyah simanyi ndowooza ali eyo teyakisuubira ali eyo naye yeekubako nfuufu oba bujjajja bugijagaali yakola yegwe yolinda katono omanyi nekyalo ekyakusiza Kiwanda Rebecca Kadaga spirit ekyalimu mu palamenti kiri ekitegedde ekya seeke NRM Kasabalayo Museveni ng'agenda bw'ati ne bagamba nedda ne balonda James Kakooza gw'olabira ddala nti ki ne bamulonda kubanga bagamba tebajja nga tulagira era ekyo njagala kugamba lwaki nedda walala James Kakooza ng'ayogera bye bekisiru ndi namba manyi NRM kiringa nga nanka paycheck omanyi kakati penga NRM balewulidde James Kakooza ng'ayogera James Kakooza w'NRM neta kikuba nnyo bantu omanyi kakati fenga NRM gwe tubalaba bonna ziringa koransi enfu ezo anti kati buli okyogera ziringa nnyimba za Mirise Ngendo kakati okitegedde kati era nsabira ab'MP b'NRM bagenderaawo kubanga babalonda kuba na independent mind nze tola ntipagira President Museveni waliwo ebintu ebimu byempagira nenga singa balonda oyo otegedde kati nze balonze onyo omusajja Ngobi kuba permanent secretary bwa Ministry of Finance sirabanga lecture nze manyi ba lecture bonna mbalaba bulabi oyo musajja mugezi mu bitabo ne practically mugezi omanyi waliwo ebintu obimanya mu bitabo no bimanya practically economics banji nyo bamukotinga asimanyi because of it nyo naye ono nyonyola omanyi GDP ya Uganda ekuzina naboneka ni minister kandinga ringire uno GDP ya Uganda economy ya Uganda ninga ono ebunyolo talina kyayigayo wadde wajja amafuta egenda wa GDP does not define Castor government per capita income it does not define the wealth of Ugandans. Otegede mbu tubala mbobugagga kati omwana kati per capita income musimanyi ya Uganda simanyi $1 mmeka oyo mukabero bayi namu n'ekikumi kuba baba basuubira mbu baddidde mbu sente zonna divide by the people simanyi ze sente ziri mu bantu how can you depend on per capita income bwobugagga bw'abantu mbu ze sente ziri mu nsawo. Now back to Kiwanda. Kiwanda ekyo kimu ekyokubiri spirit ya Kadaga kankubuulire NRM simanyi bitya bakoseza nga baboneka NRM nga bakola kakuyege kololo buli omu n'omu mulonde Kiwanda omanyi abava yagala Kiwanda kubanga abava boogera ne base eyita ne bagakoze Kiwanda yayogera erinnya Oulanyah kale bakubye bawadde Kakooza nga ne Kakooza tasuubira nti yabadde agenda kuyitamu ekisooka tiyabadde na ssente gwe kimanyi nti no Kadaga singa speaker singa Museveni teyaje n'atuulaawo bane kwekyo Museveni yagamba gw'Oulanyah nakubya amasimu ekiro nengaddamu ne kumacha. Do you know what it means? Omukulembeze nga yakubidde ekiro naddamu ne kumacha okukubira olwa kati Lawrence President Museveni namukubira esimu just oyo Lawrence asobola okumala ebbanga ng'essimu tagiteeka mu nsawo atambuliza mu last nga tuva ku Kiwanda kyekyamutedde okufeiringa teyakola mu ministry yabeera eri mazike gena Fabiola gwe mazike otuukayo ne Zali atwalayo Zali Fabiola mama wazize agobye abazigira ebikolimo ekyo ekirala nawulidde n'ekintu nakiwulidde Abedi Bwanika ng'akyoga nga Kiwanda yajja ku CBS n'agamba nti bw'alayira mu linnya lya Museveni ne Muhoozi Munya Museveni erya Janet de Muhoozi Abedi n'amugamba owulidde kyoyogedde tomanyi kikolimo kye wereetedde ojja kumala kudda ekijjewu NRM baba ne excitement ojira ogenda olaba firimu zo baba ne excitement ne boogera n'ebintu ebibaleetera ebikolimo ekirala ekyamukubiza akalulu kikolimo otegedde nalabako nono kyaliwo owa Pitu yagamba
Museveni walivaako tulirya endagala omanyi statement gy'oba okoze actually yagala tulikomba endagala oba weetadde mu kikolimu nze ng'ongamba President Museveni oluvaawo tulirya endagala nze wisdom nga Katonda azzeewa si konkona eggulu eryo olisangawo ndikonkona wenkonkonya emikono ne bagaana nkwata ejjinja nenkonkonisa ejjinja gwomanyi emikisa egiva mu maaso ga Mukama eyo nga nze ngamba kubanga obanga agambye all what you have and what you are depend on Museveni Kiwanda amagezi nga tumaliriza Kiwanda kyemuwa amagezi agenda azimbe ku nnyumba z'ebikawe byabwe zirabika bubi agenda akole ku nnyimbe abulire n'abantu bewaabwe nga naye weebulire okuba omulokolo mutuufu akomewo naffe be yabonyabonya mu mama awazi abaazireeta be yataasasula ajja twetondere otherwise pozi ngena naye we yakulya ku bukupu manyi talaga naye bukulu era biwala atabyokka bitandise omujjira bw'ataatwetondera twakola ffe mu mama awazi genda obuzi omukyala nitaserubagi emyezi oba gyalinga emeka oba 19 nga tugoba kintu kya mama n'ennusu nga ntula ku nnooku n'ebbaluwa weeri okuva mu minisitule eyansemba kati agende otherwise pozi anaasigala mu mizimu gye omanyi beeyita balokole ye walaba bwe bagenda mu State House okusaba kansooka nzise kyengenda okulya Smith oli mukatuliki oli muki oli mukkiriza naye gwe sikiwa kakati gwe omukkiriza kale osobola kale kangamba oli musamize kubanga tokinteekako ndi musajja mukkiriza ndi musajja mukkiriza kale omusajja omukkiriza omala otya olunaku lulamba ng'osaba Yesu onajja n'asaba Yesu n'omulala n'asaba Yesu n'omulala nga talabika ne lutuuka olweggulo nga tewalina nkubuulira baali eri mu State House kuva ssaawa emu basaba wamireremo ne basaba ono n'asaba naye nomwoyo tatugwako waliyo wano bannaddiini abali ku mirukadi za muzeeyi waliwo liseeka olaba waliwo liseeka yagamba Allah notula mu motoka ya president agitulamu hinallah oli ku seeka ndugwa namutumira bwenti seeka ndugwa nga buli wayogera emmotoka ishanala wakannama wakalebu wakannama kyokunywa neŋŋamba anti labayo anti kati nze wawaba waliwo baseeka abaama alongo oyo gwe nasula mu hoteri Prince Charles mu Australia mwe yasula Grand Sheraton Hotel yajja mu Robi ne ffenna twali awo twafreezinga ani yajja mu Robi Prince Charles wa Bungereza ku Commonwealth Games nze kyasinga okuneewunyisa kwe kumulaba ng'ali n'abantu basatu oba nga tebalina zinogana amaalo gewa Uganda otuuka ku airport ya Uganda nola obusajja n'ebinyo nga bonna bukutte ekke n'ogamba tuleese balambuzi omanyi nti omuzungu asobola okukula n'akaddiwa nga talabanko ku mundu physically ng'ajja mu firimu ava ku ebyo waliwo ezo eza gun violence era abazirina olina okuba ne license eyo n'oba nayo ne bazungu bangi nnyo tuva nabo mu Finland wanga tabirabangako kati atuukako airport Entebbe asooka kusanga biyenje nsiri simanyi bitya naddako neggaani n'agikutte skini emuddugavu amannyo gali kungulu kati n'ogamba kati omukazi aba bw'ati azze omanyi nti watuuka wali omubuuza bamubuuza ogenda kumala ennaku mmeka mu Uganda aga 2 days naye ng'aze kumala mu mwezi ogwo agamba 2 days agende kale ebigambo ebimu by'owulira ku sheno si bya sheno wabadukanya byakaye wisdom ng'omuntu oba bya muntu sekinoomu naye nga tugenda maaso ensonga ezimu zatusooka okugerako nekaye twabagamba buli lwamande tugenda kubeeranga naye ensonga endala yey'omukulu amanyiddwa nga Tamale Mirundi Junior ono amuyita mutoowe yavaayo ebiseera ebyo emabega wiiki ewedde n'adduka mu kibiina kya NUP era n'avaayo n'agamba kibiina kijjudde abantu abali stupid abantu abakirina idiocracy obugwagwa idiose waliwo idiocracy ne idiose naye no twasoma olaba n'omwana asese omanyi kati waliwo nno ku TV emu gye naliko n'enjoga oluzungu nga ya luzungu olinaga osimu naye simanyi nti osobola okwogera luzungu bwa ninga naye so idiocracy ne idiose of course all okay they are the same but of course byanjawulo mukko naye nze whatever it is ntunuulira muto wange omanyi Tamale Mirundi muto wange nenga yona decision yakoze kamutunuulire butunuulizi
kati nze to me omanyi kankubulire nze kwegamba negambye kaneme commentinga ku bintu bya muto wange wabula kye neewuunya nze Wisdom sisobola kulaba bantu mwenaalemu nga batudde ku mpiso nga n'abagikulembera bali mu myaka gyabwe gyakawungeezi bati neŋŋamba olaba naffe abaliyo tuli bwetu tuyimiridde ebigere bibiri bwetu neŋŋamba ati era nze buli ajja mutunula ffenna abagirimu tuli tuti kakati kubanga nze tusobola kusaano nga nti ndiwe nali nze muntu ogwo alinga eyandogezi President Museveni because oyogera na President Museveni wallahi n'oba ng'olina obusungu bukkakana. First of all, the guy is humble. Kati akunyonyola ekintu n'akuwa time alinga genocide. Actually President Museveni gw'osuubira nti alaba abantu bangi osobola okwogera ng'akutunulire bw'ati n'amala n'akunyonya in a very calm way. Nze era ntandise okulaba President Museveni ng'avuma ndowooza ku TV ng'avuma ebyo abantu omuntu busungu bumukwata naye kati era ebyo ebivumo bye era byabakadde kati olaba omuntu olaba abantu abo bakula balina ebivumo bibavuma ebyo and no wonder kuba nejjajja wange yabirina ebyo that's okay because of his age naye nze ffe ekitusibye ku President Museveni reception gyakuwa n'okunyo kwenaalemu n'abo abantu abali mu NRM bamanyiira ne batuuka ne ku level nti gw'olina bakolera oli musiru kyogamba nti tamala emirundi gye bamuwadde okuvaayo muno nze tamala emirundi nkyawuliriza bigambo bye naye waliwo ekintu kyempuliriza kye nasabye singa kye nalabye mu byayogera it must be the problem the guy was not facilitated mu byakola for him he thought nti byakola babiraba era ndowooza bajjako era lumu ku makya oba bamuwe emmotoka oba something but it is struggle anti kati yali mu kunnyonnyola gundi alina ebizimbe gundi nze kyendowooza nawe wano wetuli wennyini oyina ennyumba eyo topangisa kati to me njagala tukole program nkunnyonnyola obugagga bwa Bobi Wine abavuma Bobi Wine nti obugagga abujje mu gavumenti either baliko ekikyamu ku bwongo oba banaku mu ntegeera Bobi Wine ayingidde mu politics for the last I think 4 years. Yes. Literally 5 years. Banjo mani oyo gwolaba kyemumanyiiko oyo gayi enkuba eswa n'otonya n'akwata ekikutiya n'atega omusenyi ogubeeramu nazi asobola okuzimba layini 2 ennyumba n'ebeerawo okumala emyezi 8 nazzako layini 2 ennyumba ze tezigwa osegedde ye banjo mani abo abaana baategeera embeera gye baalabako ne beerwanako nga bo kubanga ne waba Mika agamba muganda wange oyo mulaba osobola okujja n'omukabira ekizibu ng'olowooza agenda kuwa ssente n'atakuwa nusu naye nakuwa magezi noddayo ng'onyiize naye nga okoze kyogenzi kati njagala tukole program onjukize naye kambayeko preamble Eddie yawe yantwalako twali tuveeyo mu Afrika oba bitya ne tuyita awo ne mubuuza lino ssabo ng'ennyumba ye ng'agizimbye oba yali mu madirisa oba naye nga tusobola tumanya najje dda nga nze ndaba naye abasajja bano engeri gye bagaa kyeka ssabo agizimbidde over 13 years eyo mansion over 13 years oba 14 nga nabana abavubuka abasabiriza boolaba tebannabaawo abeewaana obugagga nalabakatashibaaga ng'akutte ejjambiya mbwagenda kutema isima mugagga nze gomulaba ndi mugagga ng'asimuludde ne mutunira olubuto tekuli wadde kooya olubuto lugudde kuli lulinga lwalonesa enjala naye muluma ne ŋŋamba abagagga batunda bati maama newankubadde nze golaba nga nejjambiya yennyini agira ggwa na jjambiya emusinga obuzito naye ng'agamba omanyi walaba ng'omuntu ayogerera obugagga oseka noseka kati Eddie yawe yazimba ennyumba nga n'abo abaana bagaa nti bagagga tebannajja ne basemwanga actually danzi kyemmanyi nga sina kutoba basemwanga ba showbiz ng'omusajja azimba nnyumba nga wamenya kyobola nze nalowooza obassaba oliye nga tubuzaabuza agimaze g'omugamba azigijje mu politics bannayuganda abatamanyi kukola ne bano ababbi bamanyi buli muntu abba
wallahi muganda wange nze ntekawo mukono eyo family ya Bobi Wine esobola okuba nga nkuniriza mu ssente mugaba ssente ne mu kyokwekolera Katonda yakibawa bezuula family esobola okugezaako kuyaba Bobi Wine yaba kamiliyoni okugeza ngamba okugezaako akatono ne buli family wano esigadde esabiriza waliwo gye saagaana kwogera eyo preamble ya show gye tujja okukola about ebyobugaga bya Bobi Wine family yaabwe tumenya muntu ku muntu jjajja wa Bobi Wine tebamuŋŋamba bugambi nkugambe ne wano waabwe yalina obugagga bwe buti nkunyonye naawe ekamooca we bajerega mama Bobi Wine yali Nansi yaleka abagulidde ababana emizigo b'emmeka ekisuka mu 3 kati omuntu nga maama we yamuwa foundation y'obuzigo oba obupoloti kale buzigo ate n'omwana n'amanya ennaku omusekerere tosobola ayingidde mu politics we Uganda politics wa Museveni mwesimbako kankubule wadde muwagira nekyasooka okukola kwavuwaza omuntu yenna ng'omanya ebyafrika naawe wewesimba kuba president wa Africa ng'oggyeko South Africa basooka kwavuwaza yes kati era twabiraba ebyaliwo yes naye ate kyenneewuunya ku Bobi yagamba yajja okwesimbawo ng'ebyo byonna abyetegekedde okimanyi nti no baakeera ne bagamba nti nettaka Bobi lyaliko waliwo nanyini waalyo mbwe ebyo kyonna village bateekisinze village oli Bobi omukanga nagamba NRM bwe muba mugenda kukozesa abakira bulimba deception ku Bobi mugudde ebyo byadda mubikola ku basemwogerere ate bo wabikola nga Daneno mugundi oyo Bobi Wine ali nabagamba mu campaign ne bandikubye mwana we sasi yani muzise leero nadda ku trail nadda ku luguudo teke so determine otufuga kati n'abalirwe bafuga weebali kati nze kati kankubulire ebyaddala nze President Museveni asobola okuvaako Bobi n'afuuka president n'ennumwa tewali asobola gwe bagambye n'ennumwa tosobola nga gwe bagambye Babi ava gundi wawe mubende nedda yes ntegedde gy'olaga otegedde Tamale emirundi junior kinayigamu ki yeekolerera ave mu kulowooza bano bagenda mmuwa no si kwekolerera kuba yeekolerera naye yabaze bubi the timing is bad alina ensonga maybe ensiba y'ensonga eyo yabuzeemuko gomanyi nti nze nali sibaye nti tabalamba nyo vuma avuma omanyi kati alina obusungu asobola n'okuvuma amatu naye nze kyensaba Nuupu emanye kubanga olutalo olugenda okuddako Museveni waba anaamalako kale waba anaagezaako okumalako ekisanja kino Nuupu yeetaaga aba media people be basobola okufacilitatinga kubanga kati jjukira NRM yesinga obulimba propaganda alimu NRM kugambye oli yagamba the economy of Uganda kati bwe batandika eyo gwe yasoma gwe atakitegeera ow'omukyalo ewaffe aga minisita yagambye egundi yaffe eri waggulu bye bagenderako naye ng'enkya oba agenda kulya mukene NRM bajoga kati olaba n'omusajja w'ogutwe yaleetedde eggolola mukene mukaveera ka green gwe bujo naye omanyi sente ezo omusajja zaali naye mukene ali healthy tosiriwalanga Smith muntu kumanyira kuleeta bwavu akuleetera mukene aba akuleetedde bwavu namwana obutungulu ebyo tuni abeena mantu bebikopa ku Museveni bamugweza akawunga n'atandika w'olyako piisi eno enkeera n'olye eyo nkola ya bwavu bannamawanga be babikola mu Buganda bwe twajja naffe abatali Baganda twayiga empisa zaamu ezo empisa z'abamawanga bannamawanga toddira mmere gikola ebyo kati nono yaleese akatungulu kamu okalyako leero ennyaanya eyo mukuleetedde mukene bambi ggololwa kubanga obwavu bumuli mu nkwawa naye n'agira so Tamale emirundi ki mumagezi kigomuwanga twagala omuvaako nze mbadde nsaba muto wange oyo Tamale first of all Bobi yakyogera bulungi n'agamba tuli mu struggle tosuubirayo ssente bwe ziba zizze weebaze Mukama ze Smith neetaaga ssente zera ngamba nnyo abantu b'e Bulaaya oba wane mbaga abanaye ennamba yange eri 07049 439
0701 49 40 39 eri mobile money soko ojiku eri ku WhatsApp eri ku mobile soko okuboga yono kaye busitom nompa dole esimu yange yejize wali omusajja yansirikidde $1 dole mu ku simanyi send wave nangamba njagala kugulayo airtime ali mu America $1 era nebaza kubanga embeera gye tuli mu Smith fe bye twogera abantu bangi bali mu government baagala tubyogere lwansonga mbu tulabula abantu kati Bobby waba yagamba nti tuli mu struggle wajjo kimanyi teri sent kati waba kwebaza that's okay naye nze kyensaba nti Nuupu prepare gino emyaka gya bulimba mu prepare you need analysts you need people who are going to talk yes Bobby akikoze internationally nesinga kituuka ne bagana Bobby tumita n'okwogera can't we get other people who can speak on behalf of him otegedde kyengamba Nuupu ino omwogezi Joel wa Urban no Joel yali akola ku NTV ne branding ye kati beetagayo abantu kati kangereza ekintu kimulabe nalemu eina ba corporate people barugunda neba nebane kati neba n'aba ba Roger Murindo yi wansi abasobola okwogera mu Luzungu Luganda kati neba blogger abasiru otegedde kati nze simanyi naye kati anti kati oli buli wajja bwatnatwa papa kubanga baina kati olaba kati isima bamubrandinga tisima can analyze nayogana ebyekisiru kati yo NRM ina buli muntu yenna waliwo abogana ne batoyi waliwo abesiba ku president advisor waliwo bitya kati bonna ne bana waliwo nolimbu buli wayogera gamba asatu mbanga abiri mu ttaka abiri mu kabina kati ne baba ne ba kati waliwo ne comment yaba abasiru kaganga ngolike yava mu busiru kati ateje nafuka wenga kati abo bawenga kati kambuzemu kati ne Nuupu yetaaga y'abantu all kind of people Joel Senyenyi wayogera wentinda waliwo let me tell you sequence jira kasdingidi kati we have people nze wiki njogera ku TV nya ngate no zigenda ko siga nti baagala nnyo okunchaza I have numbers tori atuna bwati nalaba numbers mbera ku za government radio za government ne bandeta lwecho tono guy annyonnyola ekintu omuntu ali mu uptown n'akitegera n'ali mu downtown n'akitegera kati they need such people kati kambuzemu when is the right time Tamale Mirundi Junior okubanga yandikoze ekikola kye yakoze week ewedde when was the last okay twandigambye yandibadde mu campaign but why would you do that now because we know chikola bajaga tata we NRM now kakati waliwo NRM naye kati my problem is you are not sure and let me tell you Smith kambe gochimanyi nti mpagira President 7 nenze President 7 tasobola kubeera wano myaka 10 okujjako tasobola so you wouldn't risk your career nga Tamale Mirundi Junior my career have a career have a career afunye bulungi gola Museveni bamubba tasobola nakwata bamubbye nze nakkiriza nti President 7 tasobola kulwanisa corruption gwo riskingo fe yatuloga katonda mwebaza abantu ne batwagala gwe yo kimanyi nti no waliwo abantu bagenda okugamba Museveni nti wisdom wa Nuupu opposition and I'm okay nze okungamba nti no mpagira Nuupu oba onyambye kubanga ekikyo ngamba kyolo I cannot kuwagira bya bisirani I'm okay Nuupu kisirani Nuupu kisirani no nkugambye nze nonga nti mpagira Nuupu I'm very okay provide ne kala ya red kala za red zeziwangula gotola mani kale eyo katufuddeyo nga oyogedde kwezi ensonga nyaga tu just tudukemu ku speed tuwe ku update ku byokukwata nga omu ku babloga bavayo mbu njagala tukozese kino allegedly mbu n'obiika president Yoweri Kaguta Museveni njagala ombuleko update bituusewa era mbeera kyeriwo nagenda nali ngenda ku CID nentuuka ne kakati lawyer wange nankuna nga wisdom olwa konze ndiwa nanga fuluma kwa bwero nkulinze ku gate ngono abakazi bonna ne bibakolo tebabitegera mu media simanyi bitya kane mfuluma nanga nembuzo olida nanga linye emmotoka yovaawo first of all a public figure you a brand okwetwala eyo oba weesudde let them write for you criminal summons but before that omuntu omu yansindika message nanga agenda ku imo
nenteekako gundi nengenda ku imo nakuba nangamba Wisdom you have 10 hours mu 10 hours bagenda kujja bakwata bakutwala eno gye bakutwala mu kooti bakuvuge paka kitali otuuke kitali bagamba olina corona bo bakutwale mu ddwaliro bakuggyemu ebiwowoolo nazzaako omuyiga kyali aŋŋambye akulabudde dudde needful oba odduka oba okola ki yagambye kati gwe wakola ki nasobola kuyita bannamawulire kati nasooka mpita bannamawulire nenyiga n'amapeesa gange nennumba embwa unless you kill me naye ebyo bye mugamba mbu munkutte munzijemu enjala bitya ffe tulina gye tugenda obbawaabira ng'emisango bagenda bavunaana n'abaana b'abaana baabwe kyembuuza wategera kye bagenda okukola n'obagamba kye bagenda okukola ne batya okukikukola anti kati n'engeri gye baali bagenda okukikolamu nga ngitegedde kati abantu bawano Smith kankugereze no nze kati kankubere tubakoleddemu mama wange kyabadde akola she became a captain ng'akikoleredde bagambye balinga bano bibi nnyo abavaana emakerere mbu cadet natandika ku busatu bamama baffe yatandika kubwa private n'agenda kubwa lance corporal akantu aka n'agenda ku private ku corporal n'agenda ku sergeant n'afuuka sergeant major najja n'akayinja kamu kano n'atuna bubiri bwano lieutenant nadda kuba captain nebino ebyomulembe gwammwe mu Basmith kyovola osanga mbusaidi atandikire kuba captain tuba tusomye biriwa mama wange yasomera mu Bungereza yajja medical doctor eyo system mu Bulaaya yonna ebulaaya okujjako pilot yekka yatandika ku ddala lya lieutenant captain pilot omuvuzi w'ennyonyi yes zonna ranko zikolerera mwe ku mulembe gwammwe osanga mbega mbwe atandikidde ku abo abasajja aba Eastern obalaba bakolanga obwambega ng'okuwa ranko omala kukola musango nga bo banoonya n'emisango gye bakolako genda ku polisi bagamba wuyo CID officer nga atudde muli alaba TV omala muleetera n'omunnyonnyola bo banoonyange nga CID ku kyalo yanoonya emisango gy'akolako ng'era wanoonyereza emisango egyo n'agiggusa bagenda okumalako omwaka bakita batya kati nga bakola ba appraisal abakozi mu company ezo appraisal kati babala emisango emeka gy'okozeko omwaka guno n'ogikkusa n'amazima ge wazuula yes ne bakwongera eddaala kati biyimiridde bitya oli ava eri mbu captain mbu yasoma diguli zino diguli ze bagula ne max bagula anti akubira asomesa weewaabwe amuwa weewaabwe ne gundi weewaabwe kati gwe byokukwata biyimiridde bitya ani ninze oba okyabiri ninze criminal otegedde kati bakubye bagenze okukuba ne beegaana wisdom tali ku listi ne bakubira eggulire eryakufuluma be bamanyi nze tetwakubidde nze nkubira mawulire ngamba bali be bakubidde bo babadde bakimanyi anti labayo President Museveni asobola okujja Mubende n'agamba wano waliwo bapurezidenti abataagala gavumenti abankuba ne wabaawo omusajja akiwulidde n'agenda ku polisi n'agamba Kasmith ako kakola wano ku radio mukankwatire mugambe y'omu avumirira Museveni kati Uganda president wayogera ku kintu waliwo abajja ne bayingira kyobola battiramu abatalina musango mwe mbakola to damage kati kyabadde kizze nga waliwo abamubika ne baagala bano ababbi ababba Museveni bakwate Wisdom embeera bakutwalira anti kakati batya ffe tugamba Museveni nti naye gwe naawe bakubba bakuba naye bamubba teyenyenyaako ffe tumulabula kati waliwo abantu abali NRM abatatwagala kubanga bagaggawula ku ssente zaffe kati ffe tubyogera zonkwata kati gwe ne bagamba nti bawaddaana atuyine ssente z'okugula miliyoni 18 eza vaccine taleetaanako n'egyo zonna vaccine eziri mu Uganda is a donation kati gwe tokitegeera ffe tuvayo ne tukyogera ne batunyiigira kale nga twagala okuba nga tumaliriza kaye nga tugenda maaso nebigenda maaso nona mu ggwanga Idi Aduwa yanca so anyway dina katono nnyo siri musiru kubika mukulembeze Museveni ate ye oli muzeeyi wange sola mubika but anyway Museveni by then yaitafa ku ebyo bintu I wonder lwaki ennaku zino yeeraliikira nnyo abamubika lulinga he can't care
mwagana okuddako social media kyensinga era yamanyi ffe namala agijja wano ngamba eri ne bangulira ngamba muzeeyi wange nanterako enamba ye UK oba America mukwano gwange Martin oba Ronnie mechanic Boston nangulira line eya America nembeerako nowango gyokozesa ate tukyali ku bina ebyekisiru bya wano naawe okyegana tobikanga si kwegaana nze byo byokwegaana bya kisiru leeta criminal summon leeta anti balowooza nti tuli batiitizimu genda mu kamera weegaane topu mwe mwansomesa oba byogerera mu kirooto nga weerabye anti bali babe basiru kayonywamu nga nnyo biki ebitamiiza ffe bwe tugenda e Bulaaya tulya emmere ne tunywera ku kawayini akatono ka sweet wine soka sweet wine okanywa sitaba walagi wammwe mbuwalagi abakubye kale nga twagala omaliza enkya Idi Aduha weweereza obubaka eri abasiraamu abasiraamu mbaagala nnyo mbaagaliza Idi Aduha ennungi nza busiraamu bwentegeera n'obukulembeze ntegeera nnyo obw'ekibuli kivula waliwo omuntu omu yagenda n'alumba obukulembeze bw'ekibuli namuviirayo namuviirayo naye so mbaagaliza Idi Aduha ennungi nvumirira ne sekuvumirira ebyokuba buli musango ogubeera e Uganda bakwata abasiraamu ekyo nkivumirira kyeki kye nagambye nti abanoonyereza bawano abeefula bambega bambega mu ofiisi ago kubanga ye bali mu kintu ye walabye omuvubuka gwe baleese mbu yateeka social bitya namulabe gwe bajja Luweero eri eruweero terina network nalabye omuvubuka ng'alabika talina na smartphone bayirawe mbadde nerabidde gwe otera okugenda eggulu bakwano bo Chameleone ba Superstar Association ba Paraso bona bagenda eggulu eggulu tulabye akatambi ka mukwano go liri pazo ngaazirise ngagamba ati ngaazirise nembeere mutabu ngali ggulu bali ggulu kati nabagamba Smith nze ngenda eggulu nga bampise ekikulu bankolerayo nnyo report Smith nze mu bantu bensinga okwagala mu gavumenti ya Museveni ya genocide no kagamba he knows my family amanyi family yaffe kyakola he respects I just love the guy naye nakizuula osobola okugenda eggulu n'otofuna adde ki kati oyo yazirisa yadde amanyi engeri gyazza eggulu agenda kugwa mu ssente bali ssente bebaziwa babanyi naye nga banaamulaba no bamulabye nedda is good is the only solution for the Ugandan music anti embeera eriwo yeeyo nze kinnumye Chameleone bagenda mussa ku bukulembeze bwa association Chameleone singa yagenda eggulu nga president wa federation etwala ebitongole ebitwala art wano singa Chameleone wakabi ne kati wuma erwanye nti bamuyise wano nga mukulembeze wa Superstars Association singa yagenze n'agamba no nzize n'abakulembeze baba federation nti bano benyina ono akulembera kino actually singa nabadde Chameleone nandigenze mazo signinga memorandum of understanding ne kaye wisdom akulembera federation etwala abayimba gospel ati azina association yandigenze wano n'abakulembeze ba association ezenjawulo nga 10 n'agamba genocide nze siri mukulembeze wa association just eno Women Association ni mukulembeze federation yaba ate nyina memorandum of understanding ne federation etwala associations aba gospel yandibadde wakabi nnyo naye kakati Women erwanye kati era Women eri kungulu bamusizza yasedda eyo si divide and rule anti kakati Chameleone tiyategedde politics aliwo omanyi lwaki bakuba Chameleone bali bemanyidde okugenda eggulu okugyayo ssente tebaagala bukulembeze bulala si kintu kibagamba muno abantu bonna bali mu gavumenti bakozesa divide and rule gw'obagwe ng'oyina nga tomanyi your destiny oyo omusajja Bobi Wine bwe kyajja va ku bino ebyasimanya bunyolo kitala kingidde omutima tinavuga myaka 5 oyo omusajja yabirinnyamu eggere bwayo kati bw'obagwe you have to divide these people and rule them kati gwolabayo bagambye emitwalo 10 jakugabira abantu mu urban centers basinze okubibwa nabbanja asooka kuwa weggulu ali mu nnimiro era muwala wo bote n'abuukanya omanyi lwaki abuuka kubanga enjawulo yaabwe kweri singa baali bamazima bandiwadde bantu ba Kampala ssente oba ba mu Central why you know why ssente ezirabirira Uganda yonna ziva mu Central so what you're trying to mean is divide and rule era okudividing abayimbi so si kubagatta abayimbi Chameleone kyeri atandise
Chameleone muwa amagezi nze mwagala nnyo is good. Yesibe ku kintu kimu ndi president wa federation. Ne kasita wuma yamukubye engumi. Era bw'anaagenda president nga president wa Suman Superstar. Bamusiza. Ku kitiibwa kye n'okumaze mu music. Bobi Wine ali mu Hollywood asaininga $10,000 za dola. Ye bayira agenda kola ate film. Ogenda wuli anga bamuwadde Suman. Eddie Kenzo ali mu zawadi ki. Diamond Platinum ali mu beat. Ali na Snoop Dogg. Dereja gomanyi kye kitute Diamond Platinum. Nakola lulimba ne Snoop Dogg. Snoop Dogg y'omu ku barapa abasinga okwagala mu nsi yonna. Gori mu association ya Superstar. Actually Snoop Dogg yafulumya oluyimba lwasiko kuba hit eyakabye nnyo nga Diamond Platinum wa mwaka gumu. Otegedde. Owaye guru esigaleyo beveewo. No, nze okujja nga guru wazeeyo muntu omulala ne sale Genocide ne wadda ekapeeka oba wa. Genocide generally ayina obulumi bwa music kubanga ayagala music. Lwakubanga ensobi eriwo abalogo bamwetoolwa naye ne bamuloga. Ayina baategeera. Gye bali. Sempijja. Sempijja si mulogo. Sempijja bamukubira bukubizi. Ffe tukoze. Nze banjogerayo waliwo omuntu omu yankuba ne mugamba nanga izo mundi wano guru naye bagamba ne mugamba vaaba bagamba genda obuuza oyo yali ampadde kaki. Nze njogera byange. Nze Genocide si yangamba okwogera nti mwagala nnyo. Siri mwogezi wa Operation Wealth Creation ne mwogerako bulungi. Bwe njogera ekibi mu ŋŋambe si mwe mwandagira siri ku payroll mugende ku ziri nankani ebidoli byammwe bibogerera. So Chameleone aveeyo eggulu akomewo Uganda. Ate alina kyakkola. Kwanze nawulidde kati babadde $2,000,000. What is $2,000,000? What is $2,000,000? Zisingako eyazayo G-Connect. N'emmotoka gye naakawa omwana wange omusombera musi nze bannange baana mwe mugudde. Emmotoka gye basombera. Kale, Wisdom Kaye watu wabadde olunaku lwaleero ebigambo bye bisembayo social media zo n'abantu engeri gyosobola okufunamu nga tebaferedde mu linnya lyo. Kakati mbadde mbasaba era weebale kinkolera bw'oba oyagala Kaye Wisdom genda ku WhatsApp sindike anything ku WhatsApp ku namba yange eri 0701494039 0704494039 ye namba yange eri ku WhatsApp era kubatako video gaye njagala Wisdom. Genda ku Facebook page niyo Kaye Wisdom. Facebook page yange Kaye Wisdom erike namba eyo ye Facebook page yange. Follow me anywhere. Kasito genda ku social handle nga kuliko ye namba yange. Kale tweyanza nnyo bwe tubadde olunaku lwaleero sikola nze kankola n'omukulu amanyidwa nga Lawrence nekyo yinza tuyamba kikimu kyokka kagenda wansi wano subscribing osobola okulaba mu natogatta ettaffaali ku Celeb Jazz Face Celeb Jazz with King Smith ate abatekamu akasente sibala banaffe aba King Montage Studios nga tusangibwa we nankulabye tukuba ebifaananyi ku mikolo gyonna gyonna so mutweyungeko tusobola okulaba mu nekyo kino tukitwala ku level eddako abakuume atakumira mpeera